omukyala ateekeddwa okubeera nga yafuna akamatama tubutunda matama booster omukyala n'akasigako ennaku 3 ero n'akola neno n'akola ettama n'afaanana bw'atyo omukyala bw'ateekeddwa okufaanana omukyala yatuuka mbabuulira afaanana atya omukyala yenna kati biri byakoze bireke bw'amala obikola anaafaanana atya ng'ataddeko ettama alina kufaana Mukama Katonda ayinza byonna gwawanise awaniridde eggulu lino nga teritugwirangako ate nga tekuli mpagi nsaba waniririre wayayo omusajja oyo mu kikola eky'omukwano asobole okutuusa omwagalwa we ku ntikko nsaba Mukama Katonda gwayisa amazzi mu nnyanja ng'amazzi ago tegalumira ate nga ettaka lirumira oyisa amazzi mu bitundu by'ekyama eby'omuwala oyo asobole okutobya obuliri bw'omwami we era awoomerwe Mukama Katonda gwe ayina obuyinza ku buli nsonga yonna nkusaba era nga nkwegayiridde wakwata enjovu n'ogiwa akakira akatono n'okwata kakamuje n'okawa olumbe kwata olumbe olwo wakamuje olukwata oluwa omusajja ono kubanga abakazi banyooma nnyo abasajja ab'obuntu obutono Mukama Katonda ndagira oyo omusajja agenze mu bwenzi amaanyi g'ekisajja gamubulireyo akomewo ewaka ng'asaza kimu nsaba oyo omwana ow'obuwala agenze mu bwenzi ng'ataalina omusajja ewaka bw'atuuka mu loogi awunya embugo akomewo ow'omusajja ate nga tezimuwunya bw'atuuka mu loogi abasajja bakubireyo emyasi batunulayo nga bebenyinyala nga wabawunyidde walabikira bubi akomewo ow'omwagalwa we kubanga twakuwa obwenzi Mukama Katonda nkusaba era nga ngamba nti gwe nannyini buyinza kwata omwana ow'obuwala ng'agenze mu kikola eky'omukwano n'omusajja ng'ebbeere lyagwa omusajja oyo abeere nga omuziba amaaso omuwugule alemedde tunulako amaaso gatuukire ku kabina naddala ng'omuwala oyo agayina gwamanyi buli kimu gwe wakiseetinga era ndagira buli mukazi yenna wakufuna musajja buli mukazi yenna wakuyiga wano ku Saima Official amina 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 esaala eno nsaba ekkolere nga ne interview eno tennaggwako. The biggest praise celebration is finally here. Refined Events presents Gabi Tate live in the Cheza for Yesu concert happening the 17th of May 2024. Mark your calendar. All happening at Sheraton Hotel Kampala. Tickets go for 100k deluxe, 300k VIP, and 3 million a table. It's the Cheza for Yesu concert with the Queen of Soul, Gabi Tate. Don't miss out. For more information, call 0704-329-539 or 0753-811-039. See you there! Kwagalana Adventure Safaris bakutegekedde Dubai Summer Trip mwagenda okulambulira Dubai okuvanga lumu paka nga 8 July 2024 ku $5,000,000 tugenda kulambula Desert Safari, Dubai Mall, Dubai Marina, Abu Dhabi Grand Mosque, Dubai Fountain, tugenda ku boat cruise ne City Walk. Ebya ticket, visa, awokusula entambula mu Dubai yonna sako ne sente zokusasula mu bifo by'okulambula ziri ku package eyo ate nga tukuwerako n'ebijjulo 3 olunaku. Mujje tulambule Dubai. Kwagalana Adventure Safaris tusangibwa ku MM Plaza ku mwaliriro ogusembayo tukubireko ku 070M19 osobola okubanga ate otuusaako engalo kale olwo okubanga ate otwegasseeko ate weekend eno kale kakati nine Urban Kojja tugenda kyusaamu akantu ka Urban Kojja tukateeka engano ku Lwomukaaga. Wali wakati mu wiki wabawo okuyiriba kungi olumu ne katabeera consistent bulungi so ne wano ku Lwomukaaga tusobola okukategeka bulungi nnyo either we record it earlier ne at least wano ku Lwomukaaga kati manya nti omala okulaba pano ya Friday ku Saturday balayo ninayo Urban Kojja oddemu olabe pano then position tutamo kola lwakumeka lwakubiri tulina Shamim ku Lwokubiri kati aho ku Monday tubeerawo n'emboozi yabadde mu weekend either tuyinza okufuna junior abandi tukomyawo ntambi ku Lwokusatu awo after 1 week tusobola okufuna Jacob Omutuuze bino ebifaanaganako bwe bityo bwe tujja okubanga tutambula kale nkwaniriza olunaku olwaleero webale kubanga ate otwegasseeko kale abanisanyusa okulaba nange nsanyusa nnyo okuba wano bigenda bitya bigenda nga bwe twabisuubira alhamdulillah oluvannyuma lw'akabanga akanene nga tutoba tutandise kati okuba ku mbeera eyagazaako oli otya Saima Official embeera etambula embeera simbi okutwaliza awamu nyongera okwebaza mwenna abatugoberera ku Saima Official nyongera okusabira bannaffe abali eyo mwenna ng'embeera gye muyitamu yakusoomoozebwa ng'olinamu ebizibuzibu
ate era n'enjozayoza nammwe ng'obulamu butambulanga bwe wabubala. Amanyi nze njala kuleka ekintu kimu laki nga ogamba abaana abo tebawoggana. Obulamu buno buli fane. Sinnabikakasa naye waliwo omuntu omu nga weebasolesa omwana w'omulamu n'ozuuka ng'afudde. Musajja jjo twalabye story mu mawulire, abaana babadde mu nnyumba awo, masannyalaze ne gagenda ne beemakula awo bakutta akabiriiti, bagenza okudda nga abaana bafudde. Muliro tegwabookeza naye bafudde kiziiro. Story yatambudde nnyo mu mawulire. So buli lunaku lwokeesa n'ozibya ng'oli bulungi nga tolina kikutawaaniza. Haji Magoba wuuyo yali omugagga wa Magoba Arcade. Yakeera bulungi nnyo ku macanga mulamu n'azuukusa ne ku bantu be bane swala eyo ku macha swala till fajr. Bwe yayingira ekinaabiro ate yavaamu. Ndozo kitegeera ebintu bwe. So mu kinaabiro n'afa. Buli bwokeera ng'oli mulamu. Ate okuli obulamu bukyali ali awo nga n'emmere osobola okugirya bulungi. Kyebalize Mukama Katonda by'otannafuna. Ekyo kikugumye eti by'otannafuna osobola obikola ki? Kubanga ate waliwo abirina nga sabbikozesa nze nalabako omugenzi rest in peace Haji BMK. Oba yali akwolo yatambula. Ndoza atambula okuvanga wano paka nga ali ku muti. Ne bakulaga bawala benga basanyufu bannanga atambudde naye nga omusajja gwagamba atambudde ndoza yiwozi akekejjera bukekejjezi. Oba kitegeera kugamba yani badde akyali strong. Kati kye tugeza okulaga nti no obulamu buno oyinza obutavali winga kyodina nga otunulira ekyamunno kyalina. Naye kyolina kiyinza okuba kya mugaso nnyo lwansonga nti waliwo alina by'otalina naye ng'ate kyolina takikola. Twaliko wakisaawo kudduwa mu kisiibo kino ekiwedde. Ne tutula bulungi nnyo mukwano gwaffe yatuyita ngera banakuyita kudduwa nga Zubeda bwe yabayita ewuwe. Mama tekiggwe nabeera ku ekyo bisa kubanze teyambi. Bisa tunabeera ku reference ya Zubeda. Kyannumamu. Kale. Naye tuba tutuddeawo batuleetera ebyokulya. Omusajja anagira mu mmotoka nga ya bei yajja luvannyuma nnyo. Ekitonde ennyemboloka erindoza yali mu kadde nga 600. Fena ntusooka tuva ku bye twaliko ne twasaamirira nga tutunulira emmotoka. Ne muvaamu Haji eyo no yatambula nga tewali alowooza nti mulwadde. Naye omusajja bw'ayingira mu nnyumba n'atuula ne basooka bamufumbirawo emmere eyiye. Muceere gwa boiro nga si bisiike ne bamusikira n'ebivaavavaawo ne bamuwa. Abatannaba kutandika kulya n'asooka akwata bw'ati mu nsawo ye n'aggyayo empiso. Ne yeewugiramu katono bw'ati n'agyekuba. Nga ye bamugamba nti ku sukaali gwalina level kwali tasobola kuteeka kakulya mu lubuto nga tasose kwekuba mpiso wano nno mu lubuto mwennyini mu byenda naye nga sente azirina n'atugamba muntu n'olidde mulabye obulamu buno buli kimu nkirina naye okuteeka yako okulya mu lubuto mmala kwekuba mpiso golooza yakola ki Mukama Katonda ate era ne mbuuza nnyo abantu Nabbi Muhammad yafiira ku myaka 63 gw'oli mu 7 Yesu naye yennyini ali doubt oba yaweza emyaka 4 yali mu 30s yali mu 30s abo nno baali close to God. Wano mu Uganda basudde 37 Kafeero 37 ani fire bongero lutaya naye teyaweza bagoberera ebyafa batugamba kabaka ono gwe tulina awangadde nnyo abasinga baalinga ba 30 kati gwani ali mu myaka egisinga abantu ngabo Mukama be yatwala nga nabo bandyagadde okubaawo so you should be thankful. Kale, it is a Saturday. Mubeera waka mbate mukoze nebifaanaganako bwe bityo so obanga ofunye notification noddukirawo ng'obadde weeboye okay bwe tubeera owaaye kakati eno egenda kubeera nga recap y'ebitambudde mu week naye mu bulamu bwaffe obwa bulijjo naye nga twewungirako nnyo ku saidi y'amaka n'omukwano era mu week eno Abani mwe nalabidde Land Road eyagoba omupangisa we ng'alanga mupangisa kusomba embozi najja yakubukedde awo naye nga ku luno ekyamugobezza ndowooza omupangisa yagenda neyeefunirayo omwana ndowooza ali Kadaama neyeekyanga ng'akooye omuliisa obubi nga mu nsi muno wakyali abantu ali concerned nga Land Road bwakulaba osomba asobola okufulumya anti kati Land Road ayinza okuba naye yakwegomba dda yali mukyala mukulu abo abakyala abakulu balaba balina emizigo begomba abavubuka abo nze nalimbaddeko ku mizigo nensengukawo ne mukyala wange nga bunkenke bunsuseeko botya waliwo omuvubuka eyajja bana abakuba obuzito ab'obunyama bano n'apangisanga wali nga ffe tubeera wano kati bwe yakeeranga okulongoosa yajjangamu essaati
akeera kwera naye nga buli lwalira n'ebbere lizinirako kati ngenda okulaba mukyala wange alinga alina bye yeetegereza kumba atunulira muvubuka ne ŋŋamba wanno tewabeereke neegoba sisi ebintu nabisisombera ku booda kubanga nali saaga ebiseera ebyokweyiya nga n'essente z'entambula z'emmotoka mazima ebintu ebyo by'omusajja okusala entondo kati nze nga bwe nali nagaana okusula mu mayumba gano era kati era ennyumba ngeezo za kigagga naye obuzibu bwakyo gwe mwavu kujja zeenyigamu tugambe omusajja gwalina emmotoka omukazi takola ki jjukira omusajja kati nga ffe fokeera n'ova ewaka n'ogenda okuyiba kaakati gwe kyogamba omukazi wagenda kulindanga boda nakubawo neiba alina emmotoka taamutwaleko muganda wange okumanya nga tulina okuyiriba ennyo kambabulire ffenna abatannazimba emizigo egyo girina ebizibu kati omuvubuka gw'ogambye ayinza okubeera nga Land Road ono abasinga batera kuba bannamwandu mayumba ga nnamwandu Zimula mayumba ga nnamwandu Walakira alaba omuvubuka okola ki oleeta ate nga naye yandikwegwanyiza kati gyokoma okuleeta atuuka ekiseera n'ebyokwegwanyiza n'abivaako n'alaba nga bufuuse bujozi lwako naye ndowoozawo n'ensonga y'ekifaananyi ekibi oli muvubuka tolina mukazi mutuufu ate noono kale yadde alina n'omuzi omulala ate wamala obbaleeta n'alwana nabo muganda wange kankubuulire teri kintu kiswaza nga bwenzi ku mizigo okujjako ng'oli yanaaba ensonyi ku maaso buswaza ffe bwe twali tukyayenda wabazanga banneiba ng'olinga ali ku mission ey'obuvunaanyizibwa osooka n'olubikula kagundi katuli kano akageeti nga batudde awo n'awaata oli ayoza n'okubira omuwala lindako ojja kujja edda kati bwe waleetanga omuwala Mukama Katonda n'akuyamba n'obazanga banneiba tebaliiwo n'ojja oyingira mpola ng'osooba ekiwala ne kyekyangira ku madaala alinga kyekyanga kinge kyamulese takimanyi waliwo abawala omunenga balinga kataala okireese ate omusika bw'agaana sooka ojje naawe yingira akati manyi naye agala bamulabe nti yayingidde naye baalinga ayagala okumulaba ate agera bafulumyewo bwe bati bakutunuulira n'alyoka ayingira n'owulira ng'oswala olumu wamuyingiza bulungi ne bukya ku makya n'ogamba ngende nkufunira ebyokulya n'okisanga mu ssaati yo nga kiri mu gwera n'ogamba niyagala naye nze ngamba abavubuka bannange nti ennyumba woosula ebiseera ebisinga si kirungi kuleetaleetawo twala mu loogi bayinza okujja emize ekyokubiri abasajja bonna waliwo ebintu ebisobola okukugwako ne woba tobikoze basobola okukukwasa akaana essaawa yonna oba ontegeera basobola okukuwayiza olubuto essaawa yonna era tewali akuwakanira nti oyo ekyokubiri Saimo nga tonaana kumalayo omuvubuka buli lwasusse okuleeta abakazi mu muzigo gwe wewataggwa ntalo oba oli awo ng'omuwalaze waliwo abawala beesangawo bangwa bigwa tebiraze olina gw'olina mu nnyumba n'onaze baneiba ne bazinga emikono ne bagala jangu olabe firimu beekoona nako sooke mujje mulabe ekigudde ewa Casanova olonga engumi egenda kunyooka ku muntu asomba oli omwana yasomba mu wiiki n'asomba abawala baali abo bataano kati eddawa amabaala nga gakyali g'amaanyi nnyo nga bana kino kyenjagala okwebuuza kale si mugenzi nnyo wa mu bbaala ne gw'ogendayo nze ndi musajja mugenzi njagala kubuuza kati bw'ogenda mu bbaala abawala babafunira sayidi ki ebiseera ebisinga bw'oyingira ebbaala kino kikyenkyamumya nnyo bw'oyingira ebbaala kati abasajja abamu bagezi waliwo amabaala g'omanyi nga abawala ababeeramu basinga abasajja obungi bw'otuukamu kati bw'otuukamu osooka kuyiwa byakunywa bingi ku tteboyo bereeta bokka kati bazze banywa buli lw'otuula bw'oti ng'oyiyewo kakureti ku mmeeza ogenda okulaba beeyisaawo ogenda n'okubatunuulira bw'oti nga bakunyigirako amaaso beesomba bokka ekirala babazze nga tebalina byakunywa abazze nga talinaamu yadde ekikumi ng'ekinene ennyo transport amutwala kati agenda okulaba ozigaba tozeeguya okitegeera otiipinga ba uterus ne ba ureters bakyala beereeta bokka kati oyinza kuŋŋa nti ogenda ku Vegas chill out obulwa omukazi babeera waawo toyinza kuŋŋa nti ogenda ku Supremas obulwa omukazi wano enankulabye toyinza kuŋŋa nti ogenda ku Hollers whisky enansana obulwa omukazi ate kiraasi kati wamala omuwa omwenge ng'omugamba kati naye nkwadde omwenge gwange kakati abasajja bagezi omusajja bw'ayingira ebbaala abasajja twagala nnyo abakyala abanywa kubanga omusajja bw'ayingira ebbaala n'omukazi ekisooka okumumalamu amaanyi kubuuza mukazi bakuwa ekyo omukazi n'agamba fanta omusajja amukaka n'omukati kasiminofu siminofu bakweka taskalite era kankubulire Saimo waliwo ebika by'omwenge omukazi byasaba nga mutuuse mu bbaala n'omanya nti ojja kulya oba tojja kulya bw'oyingira n'omukazi mu bbaala
n'asaba Tascalite obulaiti obwo ago mazzi butunda agenda kunywa chupa amakumi aga anyoba afuka ate kezira kutambulamu nga kava ku mutwe zinatwalako omuwala mu bbaala n'atandika okunywa chupa ku chupa n'agenda emmanju ne mugoberera ndabe kyakula namusanga yeekuba lugalo agwegoge akyayagala okunywa naye mungi mu lubuto tebukwata naye omukazi bwe mugendanga naye n'ayitira mu ziwisiki awo manya nti oli ku shuwa naye ogenda kuteekamu nnyo kubanga ekitono ennyo waliwo omuwala asobola n'okusaba azu ya miliyoni 2 chupa emu azu ekolaki chupa egi ya miliyoni emu miliyoni 2 waliwo omukazi asobola okuyita mu seroko 5,000 mwingago beyi gyeziri nozisanga nga bashaira gashumba awo bateeka nnya ku mmeeza nebuganywa kati omukazi bwe mugenda mubbaala n'akuyita mu Simanoofu oli ku mulamwa kakuba bwe mugendanga mu bbaala omukazi n'ayita mu Nairo oyo nno abamunywe munno naye era abamusajja munno omukazi eyeesimba mu cupa ya Nairo bwe mugendanga mu bbaala omukyala n'asaba bbeero abamukulukulumu omunywi wa bbeero tabula naye nga naggo omukazi anywa ekinyonyi igo abakyata oyo yo abawalayisi omukyala yenna anywa ekinyonyi ate anywa engule n'ekinyonyi kikuba bagamba engule ekuba olukumu mutwe bwe n'ogiwulira ogenda okulaba eyayingidde ng'obuvunaanyizibwa ng'alamusa ne ku bantu gumusibye enkalu kabanye ekisinga okusanyusa ku mwenge nze sigunywa naye embeera nnyo n'abagunywa kuba ndi musajja agendako mu biduula omuntu ayingira nga wabuvunaanyizibwa n'ayingira bulungi yeematira malekosewo egigenda gitya nebateekawo akacupa waitress thank you n'ayiwayo esooka genda okulaba akanula amaaso ng'aliko emmandu n'asituka omulundi gumu bw'ati eyayingidde ng'obuvunaanyizibwa ajjeemu essaati asigadde mu vesiti kitegeera akutte wansi atandise ozina empere wakkina zaakabi nange ensejjere bwe mba mwagenze naye gwe nga tonywanga ye anywa mba mwayawukanye dda nga ye ali mu nsi ye akulengera linaakuwogganira toofa oli ku kituli eno tuli mu kulya bulamu kale waliwo n'ekinyiiza ku bakazi otwala omukyala mu kiduula ngaawo omukyala wa buvunaanyizibwa omanyi waliwo ebintu nga 3 sayimo byobeera ongisinga okunyumirwa ng'otutta omukyala out kati ng'amazina bw'oba ozina n'omuwala ekisooka toyagala omuwala akukyusize kabina oba oyagala akyuka akutunuulire fulayi eno eyiyo emwekulukuunyeeko era ebiseera ebisinga omusajja azina n'omukazi mu squeeze n'ebyazina tebibaayo tebiba na formula yaba awuliriza yafa kimu fulayi kutuuka kulukuunya kutuuka kati teri kinyiiza nga kubeera nga naye kukula kuno omanyi nti bwe twabeeranga mu kadanke nga akanywero ke tulinda ke ka squeeze olwo buli omu ng'ajja kunoonya okwata otwala ku kisenge ofunye omunyago gwo oyagala otwala eri ewatali bantu bika lwaki squeeze bamukubanga onye mukyalo n'otabako kyokola squeeze aye n'abaana babakubiranga ne mu main hall mu mazina bananga abaana b'ekisula abo si baana bato baana b'essomero high school senior 2 twaliko mu baasi Manchester n'awulira akasiriiki onajja alabe aba atuuka wakati mu baasi n'asinga ekiyibaga yasinzira mu makati nagamwe nakyemukolere mukireke naddayo mu maaso ffe twabanga n'abasomesa twalina master matovu ye nga yefuula atabalabye sibalabye ye ng'agenda mu bibye mwakyamamambira ye agenda obatereeza naye muntu ete ekintu kinyumanga kutwala mukazi mu bbaala oyagala squeeze yazinanga alinnya mu musana akantu ako kaatuuka nazirulinga omuntu wozina naye akutunuya ne kati abawala b'ennaku zino kimubiri ng'akyuka waliwo na bano muli mu kuzina okkiriza omukono booti okwateko n'akwata omukono naye nga wakasasanya emitwalo gy'okuminitano awo wennyini owulira nga akutamye nga naye byonyumya bikutamye oyagala mwawukane mugende so I think it's about kwetegeera na kumanya muntu gw'ogenze naye out musobole okunyumirwa mwembi kale awo wenyi tuvuddewo wiiki eno yennyini ebaddemu ebintu ebirala bingi nnyo Daniel Atim eyali mukyala wa Dr. Jose Chameleone yavuddeyo n'akola YouTube channel era nga ku YouTube channel eno gye yakoze agamba nti kwagenda okusinziira okusobola okubeera nga atottola abantu okutulugunyizibwa kwe yayitamu emyaka 16 ne bakyala banne abali eyo nga baatulugunyizibwa n'abakowoola okumwegattako banyumye ebintu ebyenjawulo bye bayitamu nga bali mu bufumbo
awe nagambidde nti nno omukazi atandika butandisi kiyinza okuba kamiliyoni okumusiikira tekimala but the biggest question is bw'abanga omukazi ya moving on kisoboka okubanga omusajja bye yamukola byaliwo naye tebakyabeera bonna omusajja tamuvuma what could be the problem kiki ekyo ekitaggwa ekikyatawanya Daniela paka nakati well ekisookera ddala Daniela nga ye ndowooza yayingirira ekintu kyataasooka kutegeererawo omukazi yenna ng'ogenda kufumbira omusajja ow'ettutumu oba ow'erinnya waliwo ebintu ebijja okukutawanya by default ebyo byo nga sure biteekeddwa kubeerawo because feemu y'omwami ekisookera ddala eba egenda kutuuka ekuteekeko ku kapressure akatonotono olw'ebyo ebigijjirako buli lwofumbirwa serebu naawe automatically oba oyagala oba toyagala ogenda kufuuka serebu naddala ku level ya Dr. Jose Chameleone kweyakola kwe yatuuka si buli naye era n'abantu bakunoonyaayo kankubulire nti tewali serebu nga mukyala we tebamumanyi ayinza okuba tali popularized nti oba mu mawulire amanyikiddwa nnyo naye era bw'abaako somewhere Seguyo wabukedde amukuba ekifaananyi mukyala wa gundi wuwo ono ye muntu waffe abakasale bye kyababuuzanga ekibuzo munninkini wa gundi tumuzudde kati olaba abantu bisirikirwa mukakafeero abasajja bakubanga ebintu katonyo saasira okuyingira bukedde yabeeranga nnyangu nnyo munninkini wa gundi tumuzudde ready paper jejejja nekubawe eggambo eryobuwemo wuuno akuba ekijanjalo kya gundi kata kati olaba katono nnyo nga tutunakomawo ku topic eyo olaba omumbejja Diana ow'Ebungereza bwe yatuuka ekiseera n'ava ku kabaka Charles oba ku mulangira Charles Omupakistan okimanyi nti ab'amawulire kampuni z'amawulire zaatuukanga n'okugula ebizimbe bya kalina zimukolereko obwambega nga bajjanga wano ne bagula apartment ng'eyo ey'ebbeeyi nga bategedde nti wagenda okuseera era kirowoozebwa nti newe yagwira kabenje yali agezaako kudduka b'amawulire so paparazzi kutambulirako ne pressure egirako naye nze mbadde ndowooza onyuma ali kubisirikirwa nti olaba bisirikirwa mukaakafeera abantu bamumanya mukaabasudde abantu bamumanya abedda ne bw'okweka otya mukazi wo okugyawo kati ng'omukwese nnyo to the extreme oluvuwiki kati tekisoboka ku muntu nga Chameleone kubanga embaga yagikola tukalira kyosobola owa omukyala nadda ng'oli public figure nti tasobola kukkiriza kubeera ewaka yakuzaalira abaana ng'ensi tekola ki nti ayinza okuba tali sure nti oba komutadde waka togenda kuddamu kubeera n'abakazi balala naye at least ayagala assurance eyo nti ne waba n'abazze ye yaaliwo naye nze ndowooza nti omukazi anyumya ebintu by'omu maka aba mutemu omukazi yenna anyumya ebintu eby'omu kisenge olw'okuba ayawukanye n'omusajja aba yali asobola omukola ekikyamu nga bakyali bonna tetuganye Daniela ayinza okuba yatulugunyizibwa tetuganye kubanga ebyo bibaawo era tuvumirira obutabanguko mu maka naye osooka n'otunulira omusajja ono gw'ogenda okwogerera amafuukuule omusajja oyo mugenda kwawukana oba temugenda kwawukana Daniela takyayinza kwawukana na Chameleone kubanga balina abaana atali omu abatali babiri abatali basatu 5 children kati bw'omala okufuna abaana mu musajja waliwo ebintu byoyogera olw'okukuuma image ku lw'abaana bo ku lw'obulungi bw'abaana ekyokubiri ebiseera ebisinga omuntu buli lwava mu relationship n'atambula n'awanguka n'agenda aba ayagala eno gy'avudde omusajja asigale ng'akola ki ng'ali bubi era kibaluma nnyo omukazi okulekawo omusajja n'atebulamu ne butereera kati Daniela agenda agamba nkukooye nkukyayi agenda okulaba kayaye kali eno tekabyogera nako sina topiki ya amaanyi obulamu bwako kakola ki yadde kiba kiyinza okuba kimuluma okubeera nga talina maama w'abaana at least yagezaako kwakitinga ki n'agamba oli mukyala teyabyogerako kubanga ne Chameleone asobola okutandika okwogera engeri enzibu Daniela gye yamuyisaamu ffe tetunnawulira sayidi ya Chameleone so ekikutuusa okukola YouTube channel okutandika okwogera ebintu eby'omu nnyumba ebitattotola kyekiki olwedde wavaamu mbufumbo n'otambula n'ogenda n'obeera n'abaana lwaki tutandikirawo chapter eya singlehood nga bw'ogyetaaga obulamu ne bugenda mu maaso gw'okunyumya ebintu birabwe n'abantu abatalina mulamwa every Tom Dick and Harry n'alumanya ne saalumanya kyekyaki so nze ekyo kyaddalira okutandika YouTube channel bw'aba agenda kwogererako bintu byekulaakulanya abakyala agenda kwogera ku bintu okusinza ku introduction ye
naye okwogera ebyo mu maka ekyo kyesiwagira kyokka ekisinga okweraliikiriza speed basubscriber kwe baddukira ku vidiyo emu eri waggulu nnyo nti vidiyo eri ndowooza mu ino basubscribers eri mu 735 yakateekayo vidiyo emu tolaba vidiyo eri mu 3 Welcome to my YouTube channel. We decided to make this YouTube channel where we're going to gather as women, speak about our experiences, feel safe and empower each other. As you already know, I've survived abuse for 16 years and I would like to share my journey with you. So maybe some woman out there can use it as an escape manual to get out of something like that. Welcome. Let's talk about it. Let's get into our feelings and ebyo byonna biraba ekisookera ddala Daniela kyakola is a big mistake. She's making a big mistake era yenna amuwa amagezi amuwabya kati ogenda no mugundi ezisooka Agape Church y'embalala. Just let us know how to support this project. We are Christian against domestic violence. May God bless you. Abo basinga ebikolobera abasumba befula Agape Church mufe ku bibakwatako. As a male firstborn child at home growing up seeing my mother going through a lot, I later became the biggest challenge and ended up getting hurt. Tewali ataafuna bizibu nga tukula fenna tubinyumye. Daniela, you're making kanjogera mu luzungu ndozo Luganda taluma, you're making a very big mistake. There is no way you can start telling the world about what transpired and happened in your past relationship. Oteekeddwa kusirika. Naye ndowooza kitegera bw'obeera nga olina kale by'orelating tobireeta direct. You cannot be abused for 16 years gwe n'osigala nga mu bufumbo okyalimu ne baka abusing omwaka ogusooka ogwokubiri myaka 8 myaka 10 sigana byabangawo oba oli awo naye ate era n'embeera ennungi yakola ki n'ebirungi byalimu era ndowooza be baana baali naye nze ndowooza omanyi buli kizibu kisobola obba ekinene kusinziira ku ngeri gyekikwatiddwamu era kisobola okubeera ekitono okusinziira ngeri gyekikola ki I think first of all the immediate people abantu badde bayamba Daniela maybe okuleka bino ate maybe naye abalinako endowooza enkyamu ya family yani ya Chameleone naye ndowooza Chameleone saa zino ffenna tukkiriziganya nti singa nvaayo nenjagala okuoffendinga Chameleone many people out there bagenda oku-attackinga botegera kubanga bamwagala they respect him, he has been there. Ndowooza mu group yaabo mwe mulina okuva omuntu ayogere ne Daniela tibalina kwogera naye balina kumuignoring. Omanyi omuntu bwe mumuignoring ebiseera ebisinga atuuka ekiseera n'akola ki omanyi okusirika kuno Saimo ebbanga ly'omala nti naye buli lw'osirika bw'oti nze nayiga kusirika nze ne bw'onayogera ebyenkanawa nze nsirika busirisi bimala ne bikola ki okusirika kuli awo nejjukira osooka ono omukazi byakola abikola ku media oba ontegeera abantu batabaliniza nga batandise okusala mu videos tugenda okumaliriza nga Chameleone bitandise okumwafectinga mu ngeri emu bekola ki endala yajja tuka time nti singa omukazi atandika okubaako ebyama byaleeta ojja kusanga endorsement za Chameleone ku brands ez'abakyala nga zikoze zitya nga zeesaze abantu abamu organizations wali abantu abali eyo nga banoonya emirimu gyakukola ki gyakukola naye Saimo nze abantu bajagamba nti ndi mukuwolereza Chameleone ekitali kituufu kubanga nze nteeka kitibwa mu ddembe ly'omukyala kuba nange nazaalibwa mukyala naye nze ndowooza Chameleone yayagala Daniela kankubuulire Chameleone ku femu gye yayina ffenna tubaddewo wanti wali atabadde mu Uganda abayimbi abamu abalina kutumba badde bakyalemeddwa n'okukola ki babadde bakyalemeddwa n'okusetolinga okugamba nti kampase omusajja yasalawo n'awasa Daniela kufemu yenge eri waggulu ddala nga yali ayina owasa Daniela lwansonga Daniela yali ava mu family ya ddiini era tasobola mukkiriza muwa muwala waabwe bw'atyo anti Chameleone yali asobola okufuna ekika ky'omukazi yenna gw'ayagala ebiseera ebyo Chameleone yali asobola okufuna ekika ky'omukazi yenna gw'ayagala without even suffering naye bw'abanga yasa you cannot marry the whole world n'asalawo nagaakanonde Daniela ono afuuke ekimuli ekirungi ekigenda okubeera mu maka gange n'amuyimbiranga n'ennyimba ze twalabanga
omukwano Daniela n'ebirala ebiringa ebyo obufumbo bw'abayimbi abali ku level za Chameleone nabo bwabanga n'ebizibu Bebe Cool yatuuka n'okuyimba oluyimba agenze n'obufumbo bwa Kyagulanyi ne wera bwalimu okusoomozebwa kwabwo naye obufumbo bubeeramu okusoomozebwa ekiraga ababulimu nti bamaanyi kwe kusigala nga bayimiridde out of or against all the other what circumstances. So Daniela nze ndowooza obufumbo bwamulema obufumbo bwe bumulema n'asala wadduke mu kintu kubanga Chameleone yayita nawasa mukazi waakubiri gwe tumanyi mutongole tetulina gwe tumanyi nokamale naye okumuggyako tetulina mukyala gwe tumanyi yasalawo n'awasa mukyala we ng'ava mu family enkatuliki kubanga taata wa Daniela Father Scalabrini yali musajja mu Minsani nga be basajja bana abakatuliki kungwe staunch Catholics n'asalawo n'amuwasa n'amuteeka mu maka naye ndowooza Daniela engeri gye yali yakula n'ekyejo mu family ez'ebbeeyi ez'amaanyi yali asuubira nti omukyala alina kukwatibwa bw'atyo ate Chameleone nga yali bize era bw'anaagenda otunyumiza ebizibu bye yayitamu kujjako nga baamusalako ngalo ajja kunyumya ebizibu bye yayitamu nga bye bizibu bulijjo bye tugamba abakyala okugumira. Anyway, awo njala tuveewo nga tunagendako na mubulamu naye nze kyensaba kyekiri kyembadde ŋŋamba tekisooka omanyi ebigambo bino bisobola okukola bisobola n'okumenya. Daniela nga bwe yakoze YouTube channel omanyi content creation si kye kintu ekyangu ayinza okusalawo okusirika ne bano bagenda okunyumya nabo oyinza osanga olina anyumya emboozi ng'erelatinga naawe eyo nayo nowa example oba ontegeera. Chameleone is a brand ekyokubi Chameleone taata w'abaana abaani aba Daniela so nze ndowooza we need somebody respectable to come out si kuba simu yeeteekemu ennyonyi asaba appointment ne Daniela boogere oba ontegeera ekisooka Daniela lwaki akola ebintu bino he's still hurting oba ontegeera wadde nga ebimuluma tebigenda kumuyamba ebi byagenda okukola tebigenda kumuyamba kuwona ate ye bw'anaawona agenda kusiiga obulwadde obwo eri abaana be kubanga ajja kubyogera byonna bigende bisaasaanire mu baana kitegeeza nti obulwadde buba tebukoze eki buba tebuvuddewo ekisembayo it is you're equally responsible gw'omusajja alonda omukyala omukyamu nga naawe omukyala woli equally responsible okulonda omusajja omukyamu kaakati si buvunaanyizibwa bwange nze omusajja omubi completely. Daniela wobanga mu basajja bonna be walaba mu nsi wasalawo Chameleone naawe ovunaanibwa okulonda omusajja omulungi omukyamu nga bw'omulaba oba ontegeera kaakati mu ekyo bw'otandika naye bw'obaako omusango gw'oyesigisa n'ogamba naye nze omuwala ow'omukkanisa nandibadde njagala nti omusajja ali mu layini eyo abannaddiini abataavanga ku kkanisa nababuuka nti okudda ku mudongo ate nga wamufuna omulaba ate nga wamufuna omukola ki kati ebyo naye bw'obaako byotandika okwesingisa ebimu ku bye yakukola ojja butandika okubirabanga ebitakola ki ebiri forgive ebiri justify n'obyesonyiwa akasembayo Daniela Chameleone alina abaana bo abaana abo tebasobola kufuna taata muki mulala ekyokubiri kwana bulungi nnyo bwafaanana nnyo Chameleone ate ekirala ekikulu Chameleone takyasobola kuzaala baana bangi bwe batyo nga bali wamu asobola okubazaalazaala bali ng'omusajja alina bwaba ne takyasobola kubazaala nga bali wamu nti nze noono tugatta taata n'oli taata y'omu. Ekyokusatu takyasobola kuzaala abaana n'azimba nabo memories nga bwe yazimba na bano tyasobola okufunayo omwana najja ne bamulaga n'amuwa erinnya maama we n'amutwala kitegeeza nti kyonna ekiri wakati wammwe kimuhaatinga ng'omusajja singa kimutabukako n'amala n'ava mu bulamu ensi eno n'afa Daniela toyisobola kuwa baana bo taata mulala kasooke tuwumulemu katono. Company eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya
ka butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere osobola okusasula ng'oyita ku paypal apple pay google pay credit oba debit card western union moneygram oba okuyita mu bank gwali e bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu my hive shopping mall vienna austria ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala tukubireko oba tufune ku whatsapp weekwata ebizigo ebya wildlife millions eu era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0704 tufuna ku WhatsApp plus 97362 Official gwe bali kubanga twegaseeko yonna gy'osinzira okubanga tulaba yongera okubanga subscribinga bananga baagala ettaka Almutawa Enterprises Limited bebokka bosobola okwesiga ne bakuguza ploti enteketeeko obulungi ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala balinako estates bagamba nti ploti zaabwe zitandikira ku bukadde 10 ekyo nno gye njogerako ebeera ya kyapa wansi awo we wali namba y'essimu bakubireko ebisinga babiri nga bate babikutegeeza ate awo ng'ovuddewo nja kubanga ate nkutegeeza banafu ba Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge ogenda basanga Kasubi otuka ku bitaala genda mu maaso ng'agenda e Kasubi we bali bagamba nti nno ekisenge ekyo buli kimu kye weetaaga mu kisenge gye kyo bakirina bagamba nti bajja kukuza bulangiti amasuuka by'oyambala by'olinnyako byonna banafu ba Rosemary Beddings babirina kale bagamba nti bakuwe ku namba yaabwe ey'essimu ate bagamba nti n'ekyenjawulo kye balina osobola okuteekayo akasente mpola mpola then byoyagala weziwera ezigula ebyo byoyagala ng'obitumya ate bagamba nti abalina ekibuga Kampala kasukala stock nga nneneko ng'ogula okola order nga nneneko transport bakuwa abeera wa bwereere bannange Gabi Ntaata alina concert bagita Cheza for Yesu concert ya 17th May agenda kubeera ku Kampala Sheraton Gardens mujje bambi tubeere nga tumuwagira entwalo gigenda kubeera 10 n'obukadde 3 table mujje muwagire Gabi Ntaate ye maiden concert ye ayimba bulungi nnyo ennyimba ez'eddiini eziryowo emyoyo so mujje mbere nga temumuwagira embere bere nga atambula bulungi nnyo Wildlife Million EU be batika ebizigo babijja South Korea babijja USA n'amawanga amalala bakutegeeza nti bayina ke bayita ka sunscreen kano ke baleese mu stock weekali kangi nnyo sunscreen mu abali mu Bulaaya omusana olumu gubayisa bubi sunscreen ejja kubanga ekuyambako oyinza okuba olina allergies nga omusana gukuyisa bubi sunscreen ejja kubanga ekuyambako ekisooka ekuyambako ku moisturizing your skin ekyokubiri wemala ku moisturizing ate n'otamasamasa nnyo wabula n'osigalayo nga bubadde ekyokusatu bw'ogikozesa towulira nga afunye an extra layer on your skin osigalawo nga bw'oli ate ne bw'ogyesiiga teri visible oli kulaba n'agamba nti nedda alabika yakozesezza kino kale sunscreen eno genda ku www.wildlifemillions.com okusobola okubeera nga atogifuna era yamba ina ne supplements eza anti-aging bagamba nti tugenda mu Mother's Day maama wo oba mukyala wo mufunire supplements za anti-aging abakyala tebaagala kukula kakati asobola okubeera nga atazikozesa kimuyambeko okubeera nga ate takula takaddiwa kale kansembye ne bannaffe abakwagalana bagamba babayise bakwagalana adventure safaris bagamba nti okuvanga lumu omwezi ogw'omusanvu paka nga 8 omwezi ogw'omunaana omwezi ogw'omusanvu still bagenda kubanga bakutwala e Dubai ku bukadde 5.5 ku bukadde 5.5 consider your ticket paid consider your visa paid bw'otuuka mu Dubai n'okona ku airport bwoti tugenda kuvuga tukutwale wogenda okusula tugenda banga tusasuddewo then okulya ennaku zonna zogenda okumala ffe tugenda kubanga tufutinga bills ezo okulambula
tugenda kulambula ebifo bigenda kubeera 15 beddu ebyo byonna byowulira ebyamaanyi eby'e Dubai tugenda kubanga ate tukola ki tubikulambuza kuliko City Walk, Dubai Marina, Dubai Jeremiah, Abu Dhabi Grand Mosque, Desert Safari, Dubai Mall, Dubai Fountain, Dubai Wings, Museum of Future, Dubai Frame, Night Flight of Dubai n'ebirala bingi nnyo. Kale nawe tuweereze ko message ku namba yaffe ey'essimu osobola kubanga ate obookinga ng'obudde tebunaggwaayo. Aban Sebo lunaku olw'ejjo twabadde mu mbaga ya Chairman Nyanzi naye abeewo awo omugambo gwali gutandise okusetingibwa mungi naye Bobi Wine n'agututaasaako n'atunyonyola n'atugamba nti ekisooka ono gwe mulaba yafuuka maama waffe nga muto n'afuuka taata waffe nga muto. Nze bwe nali mwa taata nansindika ewa maama, bwe nali mwa maama yansindikira Chairman Nyanzi. Yamusalako ko n'enviiri mu myaka awo Bobi Wine yasiba enviiri ku myaka nga 14. Chairman n'aguga jangu wano n'akwata ejjirita n'azisalako. So obudde bwe businga n'abumala mu kuteeka obudde mu baganda be osanga yandibadde yakola dde embaga but era buli kaseera kaba kaseera kaki katuufu bamaliza nga bagattiddwa mu bufumbo butukuvu awo erubaga then ne basembeza abagenyi baabwe ku Freedom City ku mukolo gwe tuyinza okugamba nti gwabadde gwa kiti badde ku Freedom City. Okay. Ekisooka tumuyozaayoza Chairman Nyanzi okubeera nti awasiza maama w'abaana we batandikira mu Yala. Abawera abo abaana basinga bavuddeyo ne batandika okulokompoka omugambo omukazi gwawasizza nga si ya mujamu bannange mwamujamu mwabadde mwagalana nene dda kino kamadde esatu kiterezeemu walayo abaana ba Chairman Nyanzi wabalabye kakati nze njagala kuleka ekintu kimu buli musajja oli nga tonna wasa wandigenze n'owasako mu family ya mukyala wa Chairman Nyanzi kwoyo namwenji w'abaana omukazi n'asigala nga mugumu bw'ati ng'ayimiridde abakazi bagumu era abantu baali bagamba Chairman Nyanzi yabadde alina okufuna omuwala simanya afaanana atya owa Boti abeera atya n'omukyalo oyo n'embaga abannanga omuntu ng'abadde ne mukyala we ne bahasolinga from zero ne batuuka nga kati bafunye embeera eyo y'okubeera nti kati basulana mu lubiri ekirabo ky'osobola okumuwa naawe kyekyo okitegeera. So mulekerawo okuvangayo bantu bayogeredde abantu balinaga nti mukyala wa Dax Vibes simeya alinga akanyonyi simabiki nabirabye nenga nti bannange omuntu tajja kwagala mwe mukola ki bwe mwagale no yataddeko mine yatadde ekifaananyi bulungi n'agamba mine nga bali ku mukolo okitegeera abantu ne boogera ebintu bingi nnyo bw'aba alinganga kiwamuyise gwe kyolaba ebyo gwabiraba ye amulaba mu malayika nedda naye atulago abantu boogera ebigambo bingi nnyo. So Chairman Nyanzi tukuyozaayozawe bale kuwasa maama w'abaana muyina abaana bammwe bakuze ate omukyala n'agenda anyumira kadaali omukolo ne gubeera bulungi. So that was the best gift you could give your wife okuluvannyuma lw'okubeera nti bambi atobye naawe. Abakazi bwe tutuuka nabo atuuka ekiseera nga kati yafuuka business partner yafuuka mukwano gwo bwe mbeera mwakeefuna omukwano guba gwetolera all about sex kwe gutambulira naye bwe mumala okuyisaawo after some time ne mutandika kati okufuna ebirowoozo eby'ekikulu mutuuka ekiseera ng'omukyala kati ne bizinesi z'omusajja yazikola ki yazirwaninga oyo mukyala wa Chairman Nyanzi byebina ebika by'abakazi agendako obugenzi ewaka okuziika omusajja n'amukubira amasimu nti oliwo okomawo nga buli kimu kyesibye business wise okitegeera. So abantu bayogedde ebigambo bingi naye ebigambo by'abantu mubireke gwe wasa oyo gwolaba nga ye mulungi gy'oli era Chairman Nyanzi tukuyozaayoza yoga webale kuba mwana muwala oyo mpeta. Biki yasinze okunyumira mu mukulu? Ebyasinze okunyumira mu mukulu first and foremost yadde muwala waffe Suubi muwala wa Kyagulanyi omukulu. Suubi ye muto. Muwala wa Kyagulanyi kana akakulu akawala. Akaana kakuzize bulungi nnyo ne kashepinga bulungi nnyo. Okay ne kalabikira ddala bulungi nnyo. Yeah, she's looking so nice. Ashepinze fe kati nga abazadde olaba nga omwana bambye akuze bulungi nnyo nalabyo omwana nenda Shalom nalabyo omwana kyala magere nti mwangu era tetwagala kati tugobye bannamawulire mu maka ga Bobby akati nedda bakyasobola okukyala guno omwaka naye omwaka ogujja wode egenda kuyita andi alina parking yakola waggulu wano gate eri wansi yakola parking yateekawo baluyingi bayapevinga ndoza yateekawo luyingi wode ejja kuyita Shalom looking so mwana muyivu abaana Bobi Wine bampisa bw'otuuka ewaka
abaana tebakubuuza nga bayimira era kupanga kalaniza challenge gyendabye kati abaana bebakwongera okulaga nti okuze buli bwobalaba kati nze nedda mbeera no ku mutimbagano nenda abaana nga basaagira ku Mumbejja but I remember nze twali ku TV nga tulaba amawulire agaana abagereka akomyawo omwana oba ontegeera kati obeera ku TV okwo naye sikaki naye mukama Katonda ffe twakola ki tokyalina kyasobola kukola ewe ekiri nno munna kankubuuza sobola kukola fe abasajja tuyina emukisa simo nedda yinza okuba ono ng'asaaga akana ne kalaba vidiyo ya Abanikojja ng'okole ki Omumbejja sanga era bakuyita nagamba akati tubale tuseesa siddamu kukola bulamu bwange bwonna yonoone naye guni entuufu eri nti nno kati bw'omulaba kati akuze kikuleetera okugamba nti katude kati ate Shalom ate bo batonnyo Shalom kayiika jjojjo wano so kati kitegeeza nti n'omukulu naye akuze kati wali ewa bebe cool ekyanziba kuba big 3 ndowooza oba Kamiliyoni yalwawo Kamiliyoni yayanguwa naye yatandikira nnyo ku balenzi kubanga singa abba abadde muwala era yandibadde era myaka gyejo oba okitegeera kuba abba myaka gya Solomon almost naye abaana b'abayimbi sayimo bakuze ate abayimbi bazadde abaana abalungi oyo omwana wa bebe cool afaananira ddala nnyina ng'akyali myaka egyo era egy'ekito bebe cool we yamufunira myaka 18 ate nze nakye nalaba kati wali ewa Morini Nantume kati mwenga ba anko ba industry mwana mwe mukuzizza sirina ankoza temunne ankolingizaako abantu bano wammanga njagala okubalabula musibiwe omutima Morini Nantume eri version ya Morini Nantume nga kito Desire Luzinda totunyiigira Morini Nantume tubadde saro tunyiigira Desire no bova kedono empewo nzasidde go akawalata empewo bulule kuntanira buli gwende sangu takaba yavunze kitegeeza nti no agwaka agira bwizi ngane kayinza okukola amawulire badde ekyakugamba Morini Nantume totunyiigira Desire Luzinda totunyiigira Ruth Kalibala tugeza totunyiigira ffe tetwaliwo ng'okula katula tutandika ku bifaananyi byammwe nga muli bato ani omulala awo Catherine kusaasira funeral si kimuto nnyo Catherine kusaasira weyimbira oluyimba nina n'abaana Junior ne funeral gwe taata waabwe oluyimba lwa myaka 18 emabega ye Junior namulako musajja mukulu basajja bakulu dda waba naye atuuse twali tusaba mitonyiiga ani omulala awo alina omwana akuze atuuse big size bebe cool oyo akyali kawala kaffe oyo mwana wa bebe cool omuzaala mwana wa bebe cool omuzaala bw'oba watandika wakeera leka kusala myaka ukabbo biwaini nange nkazaala Junior wange benkana mutabani wange omukulu juzi namusanga n'akawala nembafuutula katono nengwa ne vivi nerinubuka kati wali ogoba omutima omubi ogwo kujjula oladaye mukama Katonda omutima omubi ogwo kujjudde so abayimbi bakuzizza bambye abaana tamunyiiga naye tukuyozayoza chairman Nyanzi mubabulirizi nti abasajja babi basajja sitaani basajja bomu kigambo kyekirala kiyinza obbeera basajja malaria basajja siriimu basajja kansa abaana abakulidde mu ssente fe okutwagala mpozi ng'akuyambye buyambi kati ogenda muwaaki nabalaba ku live ng'obalaba bali mu nsi ndala nnyo Kadama n'agenda n'abagwamu omukazi wattu njakuleetera wano ku mutabani wange omukulu ayogera oluzungu akulidde mu Amerika nyina yamutwala mu Amerika ku buko bankyawa okufa obufu mwakulira awo nze banjagalira ddala ne bali ku musawo gwe balabirira ewange njakumulikuleetera kwa yabuli lwajjaga where's my daddy najja n'akusanga ng'ensi kyeera yenze kitaawo era siba ngamba abasajja munoonye ku bakazi ng'abo mbazaalemu alizo family zifuga gwe oluzaalayo ng'odduka ate osigalayo ate ne kino nakyo kikulu abasajja mufuneeko ku baana b'ebweru bannaye katwala nga abasiraamu izi kati engeri yokka y'okukwata ku constitution y'okuziikirawo tetumuziikanga n'abaana b'abagagga abo tebalabika abaana b'abagagga nze nafunako ku nnamba ya muwala wa Yanga Manisuru Matovu Yanga omuwala yannema okutandika nasooka nempereza kahero tebakaddamu nempereza buhayi ng'obu ne wayita wiiki nnamba
naleo kateekawo SUP SAP ninkankali nga nzize mbwe nayogera ebirala nagenda otunulayo ng'ekifaananyi si kyakiraba buloko nga bakubulokinze dda bujwanga kitaawe alina amaka oli yali agezaako mumpangira yaŋŋamba kitaawe alina amaka omuwala asobola okwekamu boyfriend ne batamulaba okumala omwezi kati ngo kyekikusigula kati abo abawala gwe olina okufuna namwe abawala mbagamba namwe munoonye ku bavubuka ngaawo mubeetege ate abakazi balina emikisa sayimo egitali nga gyaffe basajja omusajja bw'alaba omuwala ng'anyiridde tabaako bya maka kimwava tabaako bya sente balina mmeka awonyera naye ffe omuwala ajja kugaaka kati kayimoloka ye yesinga kuyanga ebbeeyi naye ne bwentwala eyo eyiye wa muwala w'amatovu yanga kati tiba mmotoka naawe kati bino bitwala bana ku ssomero kaye ne mangenayo eri eyange kati eno etwala bana ku ssomero eri ereeta mmere ya mbizi tommanyira nnyo ate naawe nakamanyiro ofunawo okakoma nsobola okuva ku kyano yo nentambula neŋŋenda sagala kumumanyira eyani yogera kweri kispa custom yi sebe yeyange ate eno naba mukyalo abo mukyalo batuka naye bannanga omwana w'omugagga n'amaanyi g'ekisajja gye gava tomanyaayo ne bekiba kibibibi okitegeera abakulabikiranga malayika naye katonda nakuvamu n'ofuna omwana w'omugagga nga yaliko empewo bayinza otuntuuza odduka nayo buli kimu n'okireka eyo nga tebeegenderedde kale tukuwoozereza chairman Nyanzi bannange tubaagaliza obufumbo obulungi mutambule ate obulungi kyabo kati tetubaagaliza bwatambula dda tewakyali naye bubweni yagambye abasajja muwase bannammwe tolinda kuweza ssente nnyingi confidence gy'osobola ow'omukazi kwe kumuwasa kwe kumuwasa naye bannange ne ku buko baatumalamu dda amaanyi okimanyi nti osobola okugandika ogenda owasa omukazi ku buko ne bakunyooma ebintu by'otutte byonna ne babiweewaawewa bannaye kuwasa nako kunyuma olinamu kasente ebyo byajjangu nga bw'oli omukolo abagenyi bageyi aleese buntu kyobo butwala omwana w'abandi n'ebirala ebiringa ebyo kale katugende waikojja abantu bwe baagala olunaku olwaliro ekibuuzo bwe tuva mu nsonga ezo ani alina okugamba munne nti webale tuyingira nsonga za kisenge twesozza ekisenge katusooke tusabire ku bantu baffe ekisenge kitagana kusooka netukikubyeko kitagayo n'akayimba katusooke tuteekewo essaala nga tutunafuna kayimba mu butongole tuyingire ensonga ez'abantu abakulu abawezezza emyaka 18 wewombeeke mukama katonda ayinza byonna gwe awaniridde eggulu lino nga teritugwirangako ate nga tekuli mpagi nsaba owaniririre wayayo omusajja oyo mu kikola eky'omukwano asobole okutuusa omwagalwa we ku ntikko nsaba mukama katonda gwayisa amazzi mu nnyanja ng'amazzi ago tegalumira ate ng'ettaka lirumira oyisa amazzi mu bitundu by'ekyama eby'omuwala oyo asobole okutobya obuliri bw'omwami we era awoomerwe mukama katonda gwe ayina obuyinza ku buli nsonga yonna nkusaba era nga nkwegayiridde wakwata enjovu n'ogiwa akakira akatono n'okwata kakamuje n'okawa olumbe kwata olumbe olwo wakamuje olukwata oluwa omusajja ono kubanga abakazi banyooma nnyo abasajja ab'obuntu obutono mukama katonda ndagira oyo omusajja agenze mu bwenzi amaanyi g'ekisajja gamubulireyo akomewo ewaka ng'asaza kimu nsaba oyo omwana ow'obuwala agenze mu bwenzi ng'ate alina omusajja ewaka bw'atuuka mu loogi awunya embugo akomewo ow'omusajja ate nga tezimuwunya bw'atuuka mu loogi abasajja bakubireyo emyasi batunulayo nga bebenyinyala nga wabawunyidde walabikira bubi akomewo ow'omwagalwa we kubanga twakuwa obwenzi mukama katonda nkusaba era nga ngamba nti gwe nannyini buyinza kwata omwana ow'obuwala ng'agenze mu kikola eky'omukwano n'omusajja ng'ebbeere lyagwa omusajja oyo abeere nga omuziba amaaso omuwugule alemedde tunulako amaaso gatuukire ku kabina naddala ng'omuwala oyo agayina gwamanyi buli kimu gwe wakiseetinga era ndagira buli mukazi yenna wakufuna musajja buli mukazi yenna wakuyiga wano ku Sayima Official amina esaala eno nsaba ekkolere nga ne interview eno tennaggwako buuza ekibuuzo ky'obadde obuuza amina tuyingidde ekisenge kuba kali saa zino etugande tunakiyingira tuba tuli kuki bwe tuyingira ekisookera ddala ensonga z'ekisenge zino nsonga nkulu nnyo kituufu ensonga z'ekisenge kwe kwotololerwa amaka kituufu kyovula tuzoogera ntuziddiŋŋana kubanga tumanyi nti omuntu yenna asikowalinga obubi mu kisenge ebirala byonna ne bibeera birungi ne bw'oliyonja ne bw'olikola enviiri ezisinga okubeeza ebbeeyi ne bw'olikola kinaye nga mu maka oli munafu awo nno nze nkugamba nti ki nti ojja kuba okootakoota mu gaalumonde bannanga abaagala nansiiba mbagamba tewali muntu ayagala kubeera na muntu ali siriyasi nnyo mu bulamu
beings. Yes. Abantu bagala nnyo abantu bazannyaza nnyamu. Yes, abantu bagala nnyo abantu abazannyaza nnyamu. Kanjogere ku bino kuba ojja tuka gye nigesoogerera. Bagala abantu bazannyaza nnyamu. Yes. Omuntu kwegamba nga toli serious na bulamu. Omusajja busanga mukazi we mutane kumuzanyisako biji. Jigiji. Kalinze mukazi wange nyinza okubandya mama w'abaana nangamba gwe mazi kyayayidde. Ne mugana naye matako gwe obadde tosobola kuŋŋambako mpolampola. Obufumbo bwetaaga nabadde nnyumiza abantu wano recently ne mbagamba nti naliko wentudde nayina wentudde nga nninda taxi ne wabaawo omukyala antudde wano ku mabbali omukyala bw'antuula ku mabbali kyava ateeka essimu ku kutu n'agamba gwe mabino oli ludda wannakulinze sikulaba n'ajjako essimu tuba tuli awo wayise eddakiika nga 7 omusajja n'ajja naga naye matako gwe yasama obadde olowooza ngenda kusulayo ate omukazi yaseka busesi ne basituka ne bagenda nakizuula luvannyuma nti bamukwano. Ebiseera ebisinga oteekeddwa okuyiga okusaagamu ne munno kasita tosaaga bituufu kwagala omusajja gojja okuyita nakampirimpiginyo olw'obumpi bwe akkube gwe yayimpa wange ekkufulu kyayayidde bajja kukuba. Darling oli mumpi ng'obulamu bw'ensano jangu onywa caayi. Naye bino ebirala by'olusaago of course si buli lunaku ate si buli wamu. But once in a while nze sikibeerako na buzibu bwe ngamba mukyala wange naye matako gwonyirira. Naye nangana okiddiŋŋanya nnyo naye mbwa gwe mpakuse nedda si kibi ate matako kabina. Gwe genda twalina master amuyitanga master Cheprimo James yajja mu kirasi okutusomesa nga tuli mu senior 1 n'atusomesa ku body parts bwe yatuuka kabina n'aga matako what somero linayo liddamu ndiwoggana headmaster n'ajja what is happening here. Waaw omuswayiri ye takiinaako obuzibu naye ngeri fone gye tukiinaako obuzibu. Master Cheprimo bane baali badduka misinde nga yayiga kudduka misinde. Yali muddugavu nnyo ng'empalata emyasa nga jjambula ennyanike mu musana naye baamugoba ku olwo lwa kigambo ekyo. So I think wano si kirungi kubeera serious. Si kirungi nnyo kubeera serious mu relationship. Sometimes weetaaga okusaagasaaga muko abaami sometimes gwe nga gwe oteekeddwa okukola adjustments mu bufumbo ne gwe n'obeeraawo tosobola dde okwekubira engatto. Tosobola kwekubira ngatto omukazi ali eri agolola jjanga okuba engatto yo simple. Kale waliwo abasajja abamu g'osanga nga ye talya na kyaggulo nganze nga ye waakyayi ne wabaawo abalala ye nga kikwate oba kkuse oba takkuse yayagala ekyeggulo ku sowaani. Nakivaako olwayi ludduka olwa ne kati sikirya neera. Kyova olaba nze ngamba abantu waliwo ebintu byoteekeddwa okwadjustingamuuko kasita tobikola buli lunaku kubanga lwata abakazi abamu ng'ajja kafuula kamanyiiro omuyamba omwolize ku ngoye ku bijiinijiini akuza okusebuza okusa wiikendi eddako tyandi zino nzimaze jjiini ezikalubaze ezisigaddewo naye nga luli wayambako muyambe naye bwe kiba nga si kamanyiiro I think sometimes kirungi nnyo okubeera nga mweyambayambako ebintu ne bisobola okubeera nga bikola ki nga bitambula. Bw'oba olina omukozi ewaka waliwo omukozi time gy'ateekeddwa okubeera nga takola ki waliwo omukozi ebintu ebimu nga gw'omukyala gwalina obikolera omwami byatalina kukolera kubanga bw'onaaleka omukozi okufuna ennyo bbeetu time ejja kutuuka mu maaso eyo otandike n'okumwekengera nti akwagalira omusajja. So singa yali yakoma mu limiti ze tewandifunyira ezo suspicions. Waliwo lumu omukazi ng'ateebereza omukozi okumwagalira omusajja kati omukazi ono ng'agamba ngenda kutega bba wange akakodyo mukwate ng'omukazi amusindika mu kyalo nga tagambye musajja. Kati omukazi ng'atuuka nga ayingira ekisenge ky'omukozi ekiro mu ttumbi ng'agamba njagala nkwate omusajja wange ono kubanga buli lunaku alabika agenda mu kisenge ky'omukozi n'akola ki n'acapamu. Kati omukyala ng'asindika omukozi mu kyalo omukyala nga yeesogga ekisenge ky'omukozi aba ali awo ng'era omusajja ajja akola ki nga anka ajja asontera ekiro mu nzikiza ng'ajja asooba ng'amukuba akasooka nga wayita eddakiika na 5 ng'amukuba akookubiri omukazi ng'agamba omusajja owange si bwe wajja eri omukozi afuna n'agayunga kino sikirabanga. Omukyala nga ajja asooba mpolampola ng'ateekako ettaala agenda okwetegereza omusajja gw'abadde naye nga yasikaali akuuma ku lugi. Olaba sikaali bwe yakuba muka omugagga osunga oyinza
omukazi n'akwata ku mutwe n'agamba bannyabo nfudde nze lyasikali kuba baali mu sayizi yemu ne taata w'omwana oyinza nga teyangwirwa kwatula ekitegeera omukazi n'agamba kino sikirabanga so obufumbo bujjudde okusomozebwa okw'enjawulo naye si buli kyoteebereza nti oluusi kibeera kituufu so obufumbo buno naddala ensonga z'ekisenge abantu benda sayimo abantu benzi ate obwenzi butandikira ku baana abato tebukyasosola abaana kati balina amasimu bino bye tusomesa oluusi bigwa mu baana ne babiraba bwe bati ne bagezaako okuteeka mu nkola kivula tugezaako buyumbabumbako ffe awamu abagunjufu kubanga tukyakizuula nti obwenzi kati obadde okimanyi nti abaana baffe betuwangala nabawaka abalenzi myaka 16 15 be bali abakozi eri abakozi bebabonoona bawusigala bebonoona bwe muva ewaka ne mugenda okukola omukozi mumulese waka n'abaana gwa siimu ali mu baana abato ku bakozi yes bakozi obadde okimanyi nti loogi ezisinga awaka wowangalira mu maka ago ttooyi taata w'abaana gyakubira omukozi akaamangu mu ttooyi kaba ka mu ttooyi ak'omukozi ne taata w'abaana essemaka kati obwenzi level kwe butuuse bwa waggulu nnyo naye waliwo abantu abamu betubulirira ne babuvaako naye kale bw'oba gwe tosobola kuva ku bwenzi yendesa amagezi kyekiri kye nagambyeko ne ŋŋamba omuntu bw'oba okimanyi nti ogenze mu bwenzi olimbye omusajja nti ogenze waka kikomyawo nga washevinze washevingiddani gye walaze olaba obusiru obwo ogenze mu bwenzi ofunyeyo omusajja wo omusiguze ate omushevingidde okomyewo waka eyagenda n'ensiko okomyewo ki omusajja agenda kukubuuza washevingiddaani no shaving etali saluuni nti no nadde ntambula nensanga saluuni mama w'abaana bw'asanga akapiira ewaka ng'oba abadde alongoosa ke nakozesa nerabira okukasuulayo awo wennyini nkubirawo mukwano gwe ne mugaa ssebo lwe nakuleka ewange nga weefudde yeebase wakolera byambyone mu nju yange mukwano gwe alina okupiikingirawo awo wennyini akwetondere nsonyiwa kijja nakwetondera ddala lwaki ozza ebyayita tekijja kuddamu kubaawo girlfriend akalabye girlfriend ono bw'anaawulira essimu ng'eri mu loud speaker ajja gamba ekitegeeza ajja kufunamu ka benefit of doubt sigamba nti mwende naye mbawa ku magazine just in case okusinga okufiirwa obufumbo bwonna okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde mwendese magezi ekyokubiri gwe omusajja lwaki ogenda mu bwenzi amasasi gonna n'ogamalamu okimanyi olina omukazi ewaka omanyi nabagamba dda obumu kubonero kwolabira omuntu ava mu bwenzi kwe kwata rawundi esooka n'agiwangaaza eddakiika 5 rawundi esooka eteekeddwa kubeera ya 15 minutes oli bw'agiwangaaza n'atwala eddakiika 4-5 dakika no 15 zoyogedde waliwo abagamba ati otya nze ndi we mu kitundu oli n'agamba nze ndi we mu kitundu mu kitundu gyeri bajje mbaguze eddagala manpower mutunda dakiika mu kitundu kati olongo ogamba otya omukazi ogamba wakyo okyuka mukyusi n'otula ku kisenge baleetera ekintu kiswaza nga kuvuga safari n'ogivugira eddakiika 2 muno nagamba mukwano tutandike ng'ofuluuta wagaza gamba nze gw'olaba ndi ku mulyango gwa tulo ng'oli oti kiki ekifuluusa abasajja bukoowu okufuluuta kuno omuntu lwamala okwekamula bw'ati biseera bisinga otulo tujja nze nakirabiranga ku kasabbuuni nga bw'okamala bw'oti n'ogwa ku buliri toddamu nakuzuuka oyinza n'obutanaaba nakola research nze sikakubangako naye nakola research so nze ngamba abantu nti mu bwenzi omwo muteekeddwa okubeera nga muteekamu amagezi fuba okulaba nga oyenda naye nga tokwatibwa kibi nnyo munno okususpectinga singa munno anaakususpectinga bw'ati ng'abadde takususpectingangako tagenda kuddamu kwesiga
Okay. Then ne wabeerawo ekintu ekyokwebaza after the game buli kimu kitambudde bulungi ani ateekeddwa okwebaza munne ekibuuzo ekyo bakimbuuza nnyo ekisooka omukazi bwakwebazanga nga mumaze ekikolwa amanya nti anyumiddwa agamba thank you agamba mukwano thank you so much thank you okay. Fe abasajja amusajja tayogera baakooyi bimutamye omanya omuntu bw'omala bwoti ekikolwa ebiseera ebisinga omusajja kyonna kyonna ekyagala kiba kigenze nga byonna by'omweyogerezaako awulira tayagala nakumanya bapeeka eba ekusiiwa okitegeera abasajja wano nga tannaba kutandika kikolwa buli kimu aba ayagala ng'obwagazi buli waggulu nnyo olumala bwati bekyu bebi naye tonkyawe kijja kukyawa mukwano yogera nange bulungi owaye ndeka naawe kanebakemu abasinga awo wenyini wabuuliza n'omukazi oddayo ddi simanyi oddayo kati era ngamba abakazi omusajja bwakubuuzanga ebintu ebyo manya ntakola ki manya ntakwagala ebiseera ebisinga omuntu bw'aba amaliriza ekikolwa ateekeddwa okuba peeke mu kyenyi at least like namwe abasajja tolaga nnyo nti ate ekigendererwa kyo kibadde sex you should at least try to be there omukyalo omupeekingako mu kyenyi byekoze wadde owulira tobyagala wadde ebikuluma wadde bikusiiwa owulira tobyagala peekinge kooko at least ogende mu maaso bannange bwe mubanga muyingira ekikolwa ekyomukwano ng'okimanyi nti omukazi tomukebezza tosula naye kusula sleeping over okay. Kubanga tosobola kukuba bulawundi busatu ng'obukubira mu kondomu nga gwe amaanyi wagajjeewa kati kano akasooka ogenda kwambala akookubiri kano nagwo bwe gutaba nnyo mukisa oyinza okuba okyayambazaako bwoti ne kakola ki ate nga bw'oteekako wali skin to skin kati abantu abasinga bwe bati ayisooka n'ayambala wayi bulamu bwange mbwagala round esooka era singa round esooka yali mu bulamu singa siri mutono mu nsi muno singa round esooka gavumenti President Museveni yatuwa round esooka yo tujambalira naye round eno ey'okubiri eyagala nnyo kubanga by the way bwekolera eba ekoledde osaana okugitwala eddakiika ataano ebibuuzo bya kati tonneesiga we bijjira ate ansi eba lwaki ebula ansi ebula nya nti ffe abasajja ebiseera ebisinga omusajja bw'aba era abakazi mbagamba omusajja byonna byakugamba nga tali ng'akyamuse ebyo byonna biba bya bulimba naye bw'oba okimanyi ng'omukazi ogenda kusula naye nkwegayiridde mukebeze omanye bw'ayimiridde nababuulira wano obuntu bw'okwekebeza ak'omukamwa kakebera antibodies noteekamu wali n'omanya gy'olaga bawalamu yes akantu ako kalungi waliwo kano ak'omumusaayi katono nnyo nako bwe kati bw'oba olina obudde kalinze mukyala wange musawo naye obadde okimanyi nti yankeberako ku siriimu nga twakatandika bwe tutya okusinkana naye natuuyana nga results tezinnaggwa teyaŋŋamba yakwata bukwasi mu kasawo ng'ajjayo kit ng'afumita ng'ateekako nembeeraawo nga ngera bugizi bwe nti ngenda okulaba kalayini kamu ne ŋŋamba Mukama Katonda weebale genda akalayini akubira kajja we kavaako ate omuntu bw'oba wakeekebeza ovaayo olayidde okwomere ku paasi nti okuva n'olwaleero alina results ennungi agamba ne kanve ku bwenzi wayita ewiiki 3 ng'ale tomanyi bw'oyimiridde so tuteekeddwa okubeera nga twegendereza nnyo abakyala bw'oba oyende oba abaami teekamu obuvunaanyizibwa yendesa buvunaanyizibwa tokkiriza mwagalwa okukwata ekyokubiri bannange tuyigezeeko okumatiza bannaffe nabagamba nti bannange okumatiza omukyala oba omwami oba omukyala okumatiza omwami tekitegeeza kubeerawo bbanga ddene no kitegeeza kwekkusa waliwo omukyala omu ng'asobola okutuuka ku ntikko emirundi egiwera 3 mu rawundi emu ng'alina omusajja omu aye ne wabaawo abakyala abamu yenga ebbanga bukyanga abeera n'omwami talina we yali atuuse so bino byonna tuteekeddwa okubitunuulira tulabe nga tubikozesa mu kikola ekyomukwano ebigambo by'oyogera bitambula biti abakyala nabagamba mujje mmanyi omuntu gw'oli naye wa myaka emeka n'ebyoyogera bifaanana bitya omusajja gw'oli naye musajja mukulu profesa Makerere ku university n'omugamba okugwa ebbakuli profesa nze nawe wabeera tewangudde ku bbakuli
awo situuka gyendaga omusajja alina n'ekiwalaata yasomera Harvard asome PhD masters bikyabimazeeyo ajja kutunaga young lady what have you said what did you say You asked for a saucepan. era mpolampola ajja kwambala vesti yasiba omusipi agaye transport wuyo atambule agende omusajja muvubuka wa myaka 3 asomeddeko ebweru famire ya kigagga abakazi muyina emikisa abasajja basobola obbaagala akufunye mugenze mu kikola ekyomukwano notandika okusinda ebyekyalo buli lwakupika emugga biringanya 3 nya enyanya 5 tanadda 6 mukagula paka ku 10 komotegoli nomala mwaka woga. Sometimes the things that you say are supposed to be those things byogenda okugamba omuntu nga bya myaka gye bino nsiba mbibagamba ne TikTok yange ne mbagamba try bekuba kukaaba okaaba ebituufu sayima waliwo omuntu ayinza okusindira ebintu mu kikola ali ne bikunyiiza bunyiiza nga kwegamba yali nga ayagala alage kibi nnyo nsiba ngamba bakyala kibi nnyo okuyingira ekikolwa gwe ng'ozze kulagako nti kankulage nti mu basajja mu bakazi bonna bo wali obadde nabo nze ndi muka omuntu alina ebirungo takaka omuntu alina ebirungo takaka be bakazi betukaabira n'owulira nti Saimaamu tutte n'owulira nga Saimu oyo yagala omukola ekikyamu n'omusabira agwe kabenje picha emmenye okugulu akututteko ekikazi ebirungo obimanyi be bakazi betukwatira mu bwenzi nga babaliko n'omusonyiirawo abasajja baba balina abakazi n'okwata omukazi ng'ali mu bwenzi awo wennyini n'omugoba saagala kuddamu kulaba naye bw'agenda nga wayiseewo ewiiki n'obeera n'ogala naye bannange ekyana ekyo gye bali be bakazi abasinga okukola ki okutawaanya kubanga yeemanyi ebirungo abirina byanoga tomufunangako ebirungo byetwogerako omukyala ateekeddwa okubeera n'ebintu 10 omukyala omulungi atuukiridde yanoga ebirungo ateekeddwa okubeera nga yasika omukyala ateekeddwa okubeera nga yasika okusika kuyamba ebintu 3 ekisookera ddala okusika kuyamba omwami okufuna obwagazi buli lwakwatako bw'ati ng'enzigi gye ziri nzigale okusika kuyamba omukyala naawe kennyini omwami buli lwakwatako nzigi ezo n'agezaako okuzeggula naawe kikuyamba ate era kiyamba okulaga omusajja nti omukyala muteeketeeke n'okukuuma ebbugu munda be bakyala boosanga nga kungulu kuno mukalu naye ate omwami bw'agezaako okuwenjula kateni n'agezaako okuyingira ennyumba agenda okutuukayo nga ebirungo byonna bibadde byekwese munda omukyala ateekeddwa okubeera nga yafuna akamatama tubutunda amatama booster omukyala n'akasigako ennaku 3 eno n'akola neno n'akola ettama n'afaanana bw'atyo omukyala bw'ateekeddwa okufaanana omukyala yatuuka mbabuulira afaanana atya omukyala yenna kati biri byakoze bireke bw'amala obikola anafaanana atya ng'ataddeko ettama alina kufaanana bw'alina okufaanana era bw'osanga ng'omukyala yalabika bw'ati omusajja gwe kwata ssente muwe kubanga naye yeeteekamu ebirungo yeeteekamu ssente omukyala eyateekeddwa okubeera nga mufunda ng'ekkubo funda ekkubo eryo nga funda ng'omusajja agenda kubonaabonako okuyingira agezeeko okuwenjula ku ddyo ne ku kkono gezaako konkona naye gwe omuntu n'ajja buzibbu n'asika n'ayingira era nsiiba ngamba abantu nabyogerako nejjuza abantu ne baseka nnyo nemala bannange abasajja n'abakazi ffenna obuvunaanyizibwa bwaffe kyenkanyi okulaba nga munno atuukirira ne mbagamba abasajja bannange muyige okuwa kwa bakyala bammwe bukwiki muyige okuwa bakyala bammwe bukwiki omukazi abeere ng'amaze bulungi nnyo okwambala ayambadde bulungi nnyo agenda ku mulimu awo wennyini ng'ayimiridde bw'ati anoonyanga toyi akutamya okusiba obuguwa mugambe tovaayo twala baako amangu dakiika 2 bw'ogenda bino ogenzeeko ku mulimu gy'akolera awo wennyini ng'otudde mu boardroom webalindira abagenyi azze okumiitinga ozzeeyo nga ka emergency munyigire ku liiso tusisinkaneyo bebi munyigire ku liiso wa mu toyi awo wennyini mu kampuni mwoke omulinze bino mu parking ozzo mu piikinga oregula probably akugambye omugaye akanja kupiikinga kolera ekitali kya bulijjo awo wennyini mu parking muwe tuteekeddwa okubeera nga obuntu buno obulabanga obwangu naye ate bukola ki buyina engeri gye bunyumamu n'okusinga kano akaboozi kamwe akeetegekere waliwo ebintu ebitaataaganya akaboozi nga katandise bannange mubikoleko
nabyogerako olwakuba abasinga temugoberera channel yaffe ndowooza emisomo mubadde temugira ne mbagamba teri kintu kitawanya nga kitanda kikaaba omufaliso mugugjeeko muguteeke wansi ebintu mubikolere wansi omukyala ngenda kwogera ku mwami muteeketeeke dakiika tubuzaayo ntono ebingi tukyabyogerera ne munoonyenga emisomo gyaffe gino twagikyusiza katubaawo lwa 6 come and look for these videos musubscribing ate muyige kubanga ffe tugenda obibasomera ba urban kojja tuli bavubuka bannammwe babba bamme baagala naffe tubimanye ate tukoze research ate tubisomye bannange kamba bulire muyige okwewa bukwiki emmotoka eyo ebeere ng'etambula mugenda somewhere mufune driver gwe mwesiga mwe mubeere ne mabega emmotoka nga bwetambula mutandike okwecapa ng'emmotoka bwedduka naddala obudde obw'ekiro ng'oludriver ali kuki driver ateddemu music tamanyi biri mabega musiru munnammwe ekyo kiri kye nagambye nti oteekeddwa okubayo ne mukwano gwe ye musiru munno wali abantu abamu nga tebaagala kuwulira balya ayinza okulinnya ku muliro n'abasinagitwala paka mu 18 paka mu lusaalo Amuga emotoka lwaki wagikubye mu mwala nti waliwo omukwano gwange yali akola akaboozi k'okukkuba ekiro saawa zaalinga 3 twali mutukuleyo ku kisaawe nga Kamiliyoni alinayo show kati naddako wali eri ku mabbali ku kkubo natandika okubeera nga anyumyamu akaboozi ne mukyala we nooweekana kati bakyali bonna wayisewo emyaka nga 7 naye sebaba ali awo abasirikale abalawuna nga bazze ettooki bagikuba ku bbina eyo mabbina museofu yani bring your mabbina museofu here ate banaye kankubulya nga ngenda okugaba ennamba y'essimu teri kintu kitawanya ffe abasajja abawanvu ng'okukikintanira mu mmotoka omwo ogiraba oti okugulu ebbina likuba eŋŋombe ogiraba oti bw'okkakkana bw'ositukamu naye nga byonna tubikola lwa kintu eki waliwo amazzi wansi eyo agatutawanya agatannafuluma so emboozi eno nsuubira tujja kugyongerezaako era Simon nzijukiza Saturday ejja ne tutandikira essimu ya bankojja gwe yeetaaga obuyambi ennaku zino sikyayagala musajja atatuusa mukazi ku ntikko sikyayagala mukyala atalina birungo ebirungo mbigaba ate sibeegayirira bannanga atayagala lekayo kubanga bino byenkuwa bigenda kuyamba ggwe na mwami wo mu relationship yo essimu eri 0753 44 04 68 bannange sisika abakyala munkubira amasimu kojja twagala kutusika nja balira bwerere kuba nange nina feelings naye basenga abasika mbayina essimu eri 0753 44 bagaba sentence nzije ngukole 0468 ogwe ekyana kiyimire kisule n'okugulu neeno mbogojje sayimo otandike enze ani nze fe twali balaalo kyawo kano kamamata muganda wange waliwo nti n'abakazi abateefuga awo wennyini oba okyamukolako gwe weefuula ali professional nze naawe nga kikuva mbagatidde kikubuutikidde so nsaba Mukama Katonda abakuume tukwatagano olw'omukaaga oluddako